tulabe munafono ye agamba atya. Hello. Sebo. Jebali konzi bampita mukunja wa BTFM program Endobeso wano program sisimuka ku BTFM. Sebo. Wangambye nkukubireko. Sebo mwami kunja na mkyala wange. Bamuyita Jessica. Nze nkola safari sibeerawo waka. Naye nagenza okudda nga mukyala ennyumba entunuulidde yaseemukamu ebintu temuli wadde n'ekimu yagenda n'ebintu byaye byonna n'abaana bange bonna yabatwala. Mbale njagala kumanya waali manye mujjeko n'ebintu byange n'abaana bange ye muleka agenda atambule bibye. Esebo. Kale onaayogerako naye? Namasandi ogedde naye naye njagala kumanya waali mujjeko ebintu byange n'abaana bange ye muleke bibye atambule bibye. Kale bamuyita ani? Bamuyita Jessica. Kale beerako ku simu tovaako. Bere fame ekitabuli ky'omuziki ku 96 ne 91 akatonyeze 0 Masaka. Abali ewaka mu karantini naku 21 luno lwe lusoose. Hello. Jessica. Wanji. Oli otya? Ndi kuli otya obonani. Oli ludda wa Jessica mbadde njagala kulaba. Nanyeno nabwelu wa sita wange. Nze ndi police officer. Police officer? Nyabo. Hate tabuji. Osobola okujja kuwano ku police station twogeremuko? Aja kwogera ku nsonga ki? Afande. Jessica. Wanji. Tuduludde nga tukunoonyerezaako era kirungi n'otubuulira gy'oli nabweru simanyi wa sister wo simanyi wa nga tufe twakinga dda ku simu eno ne tumanya w'oli naye mbadde nkusaba weereete nga tetunaba kuteekenga action. Action? Office nakoze ki? Wabba ebintu by'omusajja mu nnyumba n'odduka n'abaana be n'olekaawo ng'ennyumba yasamye. Bannange naye afande bwatyo we yagambye okole omusajja wese nali ntutte okubulira ensonga lwaki namuviira. Wabba ebintu by'omusajja weereete wano ku poliisi ng'obudde bukyali. Nabeera mu maka g'omusajja oyo siina kalungi ke nafunayo. Afande nabeeranga ewaka omusajja oyo gw'olaba ng'akyusa mukyala ng'akyusa engoye ngadda mu nnyumba n'aleeta eno n'aleeta eno nga mukyala bw'amuleeta paka mu kisenge n'akwata ebisumuzo by'ekisenge n'abyezirika n'abikweka n'aŋŋamba tuulaawo nkuleetedde essengaawo tamanyi mukwano tokyampoomera tokyonsanyusa tuulaawo ono gwendesa akuyigiriza fanda waliwo omukyala ayinza okugula embeera eyo oyo n'amuleeta ne bakola buli kye bakola tolina bwonagula zimba nti ofulume ennyumba yakisibi amaliriza buli mukatimba giringa gwenze wamalize nayo kakubuuza oyize era okutte ane notuula nenkaaba nakaabanga nze niwuliriza nensirika oba oli awo nensangaala omulala nagamba kireka kwoli tewakutte neero wetegereze munno byakola nokuwulira nga lwakuwuliza ki? Ampuliza ebayimba andabisa ebanyenya ebiwato
andayisa abaana bawala nga bakula ate nga bw'abazza akwata ennyumba n'agisiba tulinawo ofulumira yakikola mirundi gumu yakikola mirundi ebiri nandetera abasenta watatabite okunanzigetiza ne bwawanga yegwafane amakamuyinzagabeera mu ddala nawuliranga kyensuseeko nsuseeko nampoli okumusomesa nakwata kubalimugendo oleki bannange kakati tukoze tutya kuba nange kati binnemye okumanya ng'omusajja yakyoga ayizanga lyakola nga ngamba nnyo abalongoosa obuliri obwo mala werekera ono nkomewo ondaga atabyoyize kali imagine embeera eyo wamu akafaananyi nga wali ku sisitawo akafaananyi nga wali ku mugandawo nga wali ku mugandawo omusajja bwate bwamujoga bwate bwamumanyiira sinti buli kimu yali akituukiriza ewaka naye obeera mu kubonaabona muli ku polisi tokaaba muli ku polisi kinzija afande kati nja kukubira edda kati naye abasajja kikityo naye zebansi mboyize naye osanga oba mu ngeri emu oba endala ayinza okuyamba bwasenga gye nataasa obufumbo bwate oba guganyoyiga lwaki tomutwale wa mmida naye yandifulira omusajja n'alaga bbaawe namugaa bino byenjize